osembesa ng'omwana n'obuulirira obutimba bwange mu mikwano gye nnina. Weebale Mukama olw'omukwano gw'omungi gw'olaga abaana b'abantu. Mugambe mu mikwano gye nnina. Mugambe weebale ssebo olw'omukwano gw'omungi gw'olaza obulamu bwange nze. Mugambe mu mikwano gye nnina. Yesu oli mukwano gwange. Yesu oli mukwano gwange. Nala Mukama oli mukwano gwange. Taata oli mukwano gwange. Omukwana tange yaye gwe. Omukwana mbeererawo ye gwe. Omukwana tanvaamu ye gwe. Oli mukwana asangula masiga. Oli Mukama mbeererawo mu byonna. Nga bangobye n'osembeza Mukama. Nga basudde n'ofuula omwana. Nga sirina n'ogabirira Mukama. Taata oli mukwano gwange. Yesu oli mukwano gwange. Obikoze mukwano munnange. Nandibadde wasinga tewanjagala. Nze nandibuze singa tewanjagala. Emikwano gyanjabuulira gyonna. Ab'eŋŋanda ne bangobere bweru. Gwe Mukama n'ofuula omwana. Ayayayaya. Oli, oli, oli. 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 Ah, oli, oli, oli. Mukwano munnange. Taata oli mukwano gwange. Yakuwa oli mukwano gwange. Osangudde amaziga gange. Okubye abalabe bange. Osirisiza emimwa gyabwe. Okoze ebyekisa. Wabula Yesu mu mikwano gye nnina. Oli mukwano w'enjawulo. Mugambe mu mikwano gye nnina. Wabula Yesu wange mu mikwano gye nnina. Oli mukwano w'enjawulo. Mugambe mu mikwano gye nnina. Giri emikwano egy'oku nsi gyefuula ne gituyiwa. Gwe tondiwangako Mukama. Mugambe mu mikwano gye nnina. Giri emikwano egy'oku nsi gyefuula ne gitugeya. Gwe tongeyangako nkulabye. Mugambe mu mikwano gye nnina. Kukabira ebizibu byange n'otereka ku mwoyo. N'olwa naye entalo zange. Mugambe. Haleluya. Akenda soko okuyo. Oluyimba olwo lukuta akati mu ggwanga mu kkanisa y'abalokole n'abatali balokole. Naye omuwandiisi waalwo era omuyimbi waalwo y'ono omwana omuwala Grace. Ze nnyimba ze wasooka okuleeta ku Soloti. Waleeta ennyimba mmeka ku Soloti? Yogirira Kazindaalo. Naleeta ennyimba nnya. Yaleeta ennyimba nnya. Tapikangako, tazitambuzangako ku leediyo, tazitwalanga walala. Waliwo ne yaluzeemu n'alulikodinga omulenzi. Naye luyimba lwa Grace lwe yasookera ddala okulikodinga. So nebaza Mukama nti mu kkanisa eno mulimu yawandiika oluyimba n'aluyimba n'alulikodinga n'atalupushinga. Kati lutambudde buli wantu. Ne bwe banaakola covers meka wulira essanyu towuliranga ng'ababbi oluyimba lu. Tutegeriganye. Waliwo omuvubuka yalulikodinze waliwo n'omulala yakoze cover endala. Naye kati ate abantu balowooza nti lwa muvubuka oli. Tubuulireko.
oluyimba olwo naluwandiikanga bujulizi bwange. Nali nga sinaba kutraining house of prayer, nali muweereza mu kanisa emu ngera mpeereza Mukama n'okwagala. Mukama n'aŋŋamba eddoboozi naliwulira tegeke concert okuyimba nenga n'ennyimba 2 eziri recorded. Nesooka neŋŋaana naye Mukama nannemerako nenjikola mu kanisa mwe nali. Kati ekiro ng'enkya concert ne bankubira essimu, kitata wange omuto afudde. Nenga ate n'abamu kuba relatives abamu nali mbayise kuba nali naakabamanya nga mbayise. Ne ŋŋamba ssenga ne mugamba nze nja basangayo ku Sunday mu kyalo Nebbi. Ne ŋŋamba ne tate yankuza yali ataddemu ne ssente mu concert. N'aŋŋamba tutaddemu ssente nnyingi togenda concert weggwe okole ki ogende. Ne tusigala Musumba ne tukola concert ya floppinga. N'abantu mu kanisa tebaabeeramu, tebajja. Twalimu nze ne baweereza bannange n'omusumba wange teyalimu, yasigala mu ofisi ng'atudde. Ne mbeeramu naye ne nnyambala amaanyi mudamu nze kuba nali shuwa ku ddoboozi eryaŋŋamba. Concert we yaggwa ekiro ssaawa nga 3 tuli mu kutegeka ebintu ne bankubira essimu nga banvuma, gwe musiru gw'oli luddawa? Konze ndi eno naye nzija, abantu bali mu kufa gw'oli eyowooza biki? Ne mbagamba Mukaka nakitegedde taata afudde naye nzija. Ne baŋŋamba oli kuki? Emmotoka esooka ebadde etwalwa omugenzi ne kurimu ya famire yonna egudde ne baggwawo. Nawunga nalowooza bampulidde bubi, simu ne ngiteekaawo ne ŋŋamba tukole ebyaffe. Ne baddamu ne bankubira. Kati we baddamu ne bankubira ne nkikakasa nze nazirika. Nagenda okuddamu okuzuukuka nga bempeereza nabo banneetolodde bannyambudde. Ne mbabuuza kiki, ne baŋŋamba guma ngume kiki ekigenda mu maaso. Ne baŋŋamba agenda guma, famire yeeweddewo, bonna bafudde, basenga, bajjajja, bataata abali mu mmotoka eyagenda n'omugenzi kubebeera kurimu ya famire. Yagwa Nebbi, yagwawo nga batuse ku Kaluma nga tebannatuuka waka. Bonna ne bagenda ne stepmother wange yali abawerekeddeko kuba oli mulamu we, naye n'agendera. Nawulira ng'obulamu buggwawo. Ne ŋŋamba kati ye nkole ntya nga simanyi kyenzizaako. Ne nkubira taata ne mugamba. Taata n'aweereza emmotoka ne bantwala ewaka. N'aŋŋamba kimu agenda guma, oli muweereza wa Mukama alina ensonga lwaki yagamba okole concert netabamu n'abantu. Kubanga nange nalina okuba mu mmotoka eyo. Walina okubeera mu mmotoka eri amazeewo famire? Mwe nalina okuba kuba ne we twagenda wano okumukubako erisa evanyuma nga tebannatambula. Ekifo kyange kyalimu. Senga n'aŋŋamba asigala okole concert yo. Ne taata n'aŋŋamba togenda, tutaddemu ssente, sigala concert weggwa ogende. Bonna nabaziika. Natuuka ewaka Nebbi. Kati engeri gye sitaakulirayo nga ne bye boogera sibitegeera. Kati nabeera mu nsi nga ndaba ndimu nzekka. Be naweerezanga nabo tewali yagenda nange. Abaana baali beewaddeyo okunziikirako. Musumba n'abagamba temugenda, yalina ebisiraani bye, temugenda. Ne basigala ne mbeera awo nga sibitegeera. Waliwo omuwala omu gwe nasoma naye yewe yakitegeera, n'aŋŋamba genda, nze genda naawe tugende ewaka. Tate yankuza n'ambuuza banno baliwa, we muweereza baliwa, nga tewali azze. Ne nkubako ku masimu abamperegera ne bagamba Musumba yatuganye ffe tetugenda kujja. Ne nninnya bbaasi ne ŋŋenda e Nebbi ne ntuuka. Olulimi lwe boogera sirutegeera nga ndi wakati nga Yesu yekka ye mukwano gwe ntambudde naye ng'abantu bakambwe. Kuba natuuka nga n'ekika ekiringa ekika ng'abantu b'oku kyalo bakyesambye abatali ba kika kyaba ak'ekakubo. Kati nga bagamba kino ekigudde mu kino ekika kisiraani. Kati ne tubeera nga tuli mu kika. Olwo ng'abafudde waka bali bameka emirambo giri emeka? Abaafa ab'oku kijja ekyo kyennyini ekyaffe baali 8 bennaziika ku kijja. Kati gwe baali bagenda okuziika ye w'omwenda?
yew'omwenda kati ne be batwala ku bijja ebirala kati nga maama kuba ye baamuza yaliwo ejjinja ne bamutwala n'omuwala omulala gwe batwala ewaabwe ne babaziika naye n'abantu b'oku kyalo tebaziika bayimirira busukkakubo nga bagamba kisiraani nga baweereza kisiraani ne tuziika abantu baffe nze natuula mirambo wakati nga sikikkiriza kati nga njira n'enseka n'enkaaba ye nkaabiraani bonna bange eno bajjajja eno basenga kati nkaabiraani nga ne binsukkako ne tutuuka okuziika ng'entaana bazisimye ne tuteekayo omu ku omu paka we baabulirayo ne batuuza miitingi y'ekika nga balina okukisamirira olw'ekisiraani ekyagwamu ne mbagamba munaye nze sisamira era nzira Kampala ne banvuma omu ku taata gwe namanyira eyo n'agamba ekyo kyekyata ne kitaawo kyekimazeewo ne bano kati genda e Kampala togenda kusukka mwezi gumu bagenda kukuzza tulina okuziika oba si kyekyo sigala tusamire nenkubira taata nangamba tuli balokole ddala n'okubira taata ono omukuza taata nangamba tuli balokole ddala tukuliza mu bulokole wabanga gweweereza kuwaayo komawo akuweereyo eno nenkomawo nembeerawo omwezi negugwako ne mu kkanisa nga sikyajjaamu kuba banneesamba ne bamala ne bateekawo ekibeera nga kirina kunsindikiriza kufuluma kkanisa bwotyo bwojja wano bwentyo bwenzija mwalimu anko wange anko Silver era anko Silver n'ennyimba zina recordinga ye yali yaziteekamu ssente yangamba omwana oyo ayimba bulungi nangamba ennyimba zoyina nantwala mu studio niturecordinga walabanga banneesambye nangamba agwe teweekerayo kati kuwandiika nti wabula Yesu ye kubanga ye yali omukwano gwe nayina akaseera ako oluyimba lumaze emyaka emeka ensi eryoka eruyimbi eyo incident yabeerawo 2021 nga nduyimbira eyo sa recordinga naddu recordinga kati ensi okulumanya tuba tuli wano tuweereza ekkololo nenduweereza wenduweerezera nenduleka nga simanyi ne ku YouTube bateekayo obuweereza bwe tuba tuweereza kati wenamanya nendusalamu nenduteeka ku TikTok nerutambula out of the blue buli omu nabeera ng'ayimba oluyimba buli omu nabeera ng'ayimba oluyimba kati omukyalo omusimumanyi yalina ku TikTok nampeereza emitwalo 3 nangamba genda recording oluyimba nendu recording nga luwedde nako tebakyalu playinga wenaddamu nendu recording neruddamu nerutambula mpaka kati Mukama walutambuza ne batandika odduweereza baluyimba ensi yonna eruyimbe ennyimba zetuwulira mu nsi muno buli luyimba lulina sitoole emabega waalwo kati ffe tuli bannamukisa tuwulidde oluyimba sitoole yaalwo Mukama yeebazibwe weereza Mukama omwezi gwayita omwaka ne guyita ogwokubiri ne guyita n'ogwokusatu gwayita togenda kufa ogenda kuwangaala ate tolina birala byogenda kukola enkubuulire olina bye wasoma naye ogenda kuweereza Katonda obugagga bwo buli mu kuweereza Katonda buli kimu kyogenda okufuna mukwano gwo Yesu yagenda okukikuwa okusoma kuliko wasoma Mukama yeebazibwe naye okuva leero kitegeere nti buli kikyo kyonna kiri mu mukwano gwo Yesu Mukama akumpeera omukisa wabula Yesu mu mikwano gye nnina nkizudde mukwano ayayaya bagamba siina bukakafu naye bagamba nti omusajja yayimba nti it is well with my soul it is well with my soul
bagamba naye yaggwesa famire ye. Bwe baamubuuzanga kiki ekigenda mu maaso, yafiirwa abantu be bonna, ye yasigalawo bw'omu. N'afulumya oluyimba olwo ne lutambula ensonga, naye abantu tebamanyi sitole yalwo. Yafiirwa abantu ne baggwawo ne bamubuuza kikyazzaako. Alabika mu Amerika. Ndowooza tusobola okugogolinga ne tusaakinga oluyimba olwo engeri gye lwajjamu, naye nga ye sitole. Kati ye mu kifo ky'okubabulira kye yali azzaako yayimbanga kimu kyokka nti it is well with my soul. Kiri okay. Omanyi bw'ofiirwa gw'oyagala ennyo owunga, obeeraawo ng'olinga atategeera naye ng'otegeera. Kati bw'oba olina ekirabo osobola ofulumizaawo oluyimba, naye ensi yonna ndowooza emanyi oluyimba olwo lwa it is well with my soul. Kati n'oluyimba luno olwa Grace Akenda nalwo oluyimba olwo mulwetegereze, kubanga tetulina mukwano mu nsi eyenkana Yesu. Kati embeera zibaawo mu ngeri eyewuunyisa nti embeera emala kubaawo n'olyoka otegeera nti obadde n'emukwano gwo ogwo, ne pasita tabibaddeemu, ne baweereza bano tebabibaddeemu, ab'ekyalo tebabibaddeemu, ate ng'oyo lyekkubo n'amazima n'obulamu. Kati ono omwana Mukama yamuleka wa muweerezi ayimbye oluyimba lw'abambassadors ab'e Rwanda, nga toyinza kugaa nti azaalibwa nebbi. Kale tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Olimba waggulu w'omutwe gw'oba ozikubira, zikubire waggulu zinoge, zimukubire Mukama omwebaze, mugambo ndeseewo olw'ekigendererwa.